baganda bankadde tuseemu mu ambassador we ow'Obungereza bwe bafunye intelligence nti Bungereza egenda teeka Uganda mu red line, Museveni n'alagira ambassador we owa Bungereza okukontaktinga tata wa eyaliko prime minister Bungereza gobayita eyaliko prime minister Bungereza gobayita Boris Johnson, gobayita Stanley Johnson, nemutegeeza nti tulina ekizibu kye twagala tuyambeko. Jjukira nti Boris Johnson ng'akyali prime minister Bungereza y'omu ku basajja babba Bungereza diplomatically nga tetegedde, neteekawo ne system ey'okutandika okuteekawo business wakati wa Uganda ne Rwanda nga barefugee bonna abava mu nsi yonna balina ku droppingibwa Rwanda ne mu Uganda. Eyo firimu yaggwera ng'efudde kati Keistama yagirimu naye yagivaamu. Kati Bolison abadde agent wa Johnson abadde akolaga ne Museveni nga bayita mbayindi na buli kimu. Kati balabe nga Bungereza bafunye nga Bungereza efunye intelligence nti Uganda afuna intelligence Uganda teri safe, nga Bungereza egenda tegeeza Abangereza bonna abadde bakola business in Uganda bazi shutting it down, etegeeza batuuze bayo nti Uganda is under the red line, temukiriza agenda kola business wadde okutravelinga. Museveni ng'ayita mu embassy ye Bungereza ku Trafalgar Square yategeeza ambassador with immediate effect agenda anoonye mwami Stanley Johnson taata wa Boris Johnson, era bwe yamunoonyeza n'amufuna nga bakolaga ne mutabani we Boris Johnson ne bayita omusajja oyo n'ajja mu Uganda. Omusajja oyo yatuukidde bulungi mu State House ne bamusasula ssente ziri mu buwumbi, ne bamusasula ssente nga ziri mu buwumbi ng'agenda kukola nga PR ekifaananyi bakisiigire Bungereza nti Uganda eri safe. Omwami olwatuuse mu Uganda yasoose kusinkana Nnyandi Yosoferi ne bamulyamu byonna ne bamuwa security buli kimu kyonna ba bodyguard n'agenda atuwalinge Uganda. Era yasoose ku Maction Falls n'agenda bwe yavudde ku Maction Falls n'agenda ku Gahinga, n'agenda ku Gorilla Organization, n'agenda ku NRM celebrations ezabadde Kololo, n'agenda ku Gaddafi Mosque, n'agenda ku CP Falls, n'agendako ne ku Lubaga Catholic, n'agendako ne Lubaga ku Cathedral, n'atambula buli mwetangalira buli kimu kyonna. Naye kino kye bamukoze basoose ne bajjawo amagye buli kkubo lonna we yandibadde ayita nga tewali muntu wona abakutte muno nga bonna babajjewo bastaginze abantu abo balaba ti ensi eri hape nnyo nga baza omuwa ssente ze gaayo ono n'akola ki. Mwenna batamanyi taata Boris Johnson y'ono wano ate njala kuwa information nga nkwelako n'obujulizi. Y'ono taata wa Johnson bayita Stanley Johnson, yoyo kitaawe Stanley Johnson, era abadde mu Uganda ayinza n'okuba nga akyalimu nga tannaddayo. Yoyo Stanley Johnson. Kati abantu b'Obungereza mwenna ab'enkyukakyuka bakulembeze mukyalireko omwami no ku address ye, mukyalireko omwami no ku Twitter handlers ye oba ku social media platforms ze, mumutegeeze kye yalabye bamusibye katambaala Uganda eri bubi. Era Museveni obuteekweka n'akonfaminga kyenjogera. Museveni buteekweka n'akonfaminga kyenkola ki kyenjogera. Manyize ebyange mbyogera nnaki? Ebyange mbyogera nina obujulizi. Saagala ogambe omusajja ajja ntatuwa bujulizi. Ebyange mbyogera nina ki? Nina obujulizi. Oyaani oguniinyoko? Oyaani? Oyaani? Nkuwa information nenkwerako n'obujulizi. Oyaani nkuwa information nenkwerako n'obujulizi. Omuli bulungi nnyo? Nkuwerako n'obujulizi we nyiri bwe nnyini. Era wano Nyandwe n'agamba bw'ati. We have discussed issues of mutual interest
particular to the importance of the common markets and the common environment policies, welcome him to Uganda once again. Omula bulungi nnyo, kati ndoza mutegedde bulungi nnyo nti sente za Uganda zigenda nga Museveni ayagala ki? Ayagala legitimacy. Kati ngenda kusaba baganda bange mwenna. Yino tweet ye sagala mugate lumbiri ayogera atabijja ludda wa njagala kubawa information nga buli kimu nkikuwadde. Ogira bulungi nnyo, njagala kuwa information buli kimu nga nkikuwadde. Nyando Soferi yagambye, I met Stanley Johnson, an author and former member of the European Parliament, who is also the father of former Prime Minister Boris Johnson. Mr. Johnson has been visiting a number of Uganda's key tourist and conservation sites, including Mahinga, Kyambura. Mubitegedde bulungi nnyo, ndoza mutegedde bulungi nnyo. After sente empya n'enkadde okuyibwa mu musajja oyo okujja mu Uganda. Ngenda kusaba buli monna Uganda yonna gy'oli mu Bungereza. Address y'omusajja omugimanyi, mumanyi ne ya mutabani we Boris Johnson. Naddala abantu abali Bungereza ogwo mulimu ogubawadde. Mugende ku social media platforms ze mumuteekereko ebintu abitegere bulungi nnyo nti Uganda teri safe nga bamuwadde ekifaananyi ekyo ne bamuwa ssente. Kubanga bamusasudde ssente eziri mu billions of money okuba ng'akola omulimu ogwo okusiga ekifaananyi. Kubanga Bungereza yabadde maze okuyisa intelligence ng'egenda g'abantu baayo nti Uganda is not safe eri Abangereza okukola business saako n'okutuwalingayo olw'ensonga nti tetulina legitimacy byavudde mu kalulu. Tetulina legitimacy byavudde mu kalulu. Era nga ne mu Africa Museveni bamugamba ekigambo kyekimu nti ebintu by'okola tebiriiko legitimacy. Era wano kambazanyireka video ka comrade munaffe akuli ekibiina kya EFF omukulu gwe bayita Julius Maseo oba Julius Marema. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuwuliriza mbalamusizaako nnyo mikono gyange ina gye musinzira okubanga mutuwuliriza muli nsonda y'ensi gye muli mukola kyamaanyi nnyo. Abali mu Uganda lya weekend kansubira nti ebintu bitambula bulungi nnyo kantuwala okusaasira eri abo abakoseddwa n'abo abalina abalwadde nawe afiiriddwako wuwe kankuse Mukama Katonda agenda nga kubanga kusiba ekimyugo mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Yes, oli ku Yugi Update TV gwatana toyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako. Nyina ensonga lwaki nkusooseza ka video akatambyako akasoose okulaga embeera emabega kawe. Embeera yaliwo mu biseera wali eri ebya general elections nga tugenda maaso n'okulonda presidential candidate gwe mukwano gwange ali yampuliza. Kakati nno gwe gy'otaali kamera zaffe byo bizaasobola okukwata nga biraga uniform eya UPDF nga bagezaako okubanga bayigganya nga bajeeza abantu ba bulijjo mu kiro mu ttumbi mu ngeri emenya amateeka. Kati ebikolwa ng'ebyo bize bituukayo ewantu wangi mu ggwanga yatu Uganda era nga baga nti nno eggwanga Uganda liri stabilized nti temuli bujagalalo eddembe litebenkedde mu kiseera kino abaakulimbye kubanga singa libadde eddembe mweriri bandibadde tebadeploying amagye ba LDC kubanga balawuna bitundu bya Uganda. Oba okitegeera ekintu ekyo. Kakati ensonga eno Lumbuye gyayogerako ey'okubanga omukulembeze yali ayina okunoonya engeri ki yaddamu okugula obuganza eri mu ggwanga erya Bungereza naye ng'entabwe eva ku ki? Entabwe yali eva kubanga tujjukiramu bulungi nnyo lawyer twalaba lawyer Robert Amsterdam ne tuva okwo ne tulaba Senator Jim Rees era ekiwandiiko kye yakola kye kyasinga okukanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'akigamba Muhoozi Kainerugaba nti you crossed the red line. Kati ekigambo ekyo bagamba nti no you crossed the red line era tujjukira bulungi ngamba wa information eno nga Muhoozi agamba which red line did I cross? You are not going to make us your slave. Bibigamu Muhoozi Kainerugaba biyaddamu Senator
Senator n'agamba Senator n'alagira administration ya Donald Trump esobole okubeera nga abawa clarification ku musimbi ku buyambi obuyingira eggwanga lya Uganda ku buli sectors. Ekyo ne kiyogera okukanga eggwanga lya Uganda. Bwe kyabakanga ennyo ne bagamba balaba nga ebyenfuna by'eggwanga Uganda economy eyolekedde akakyabaga nga boolekedde kye bayita economic crisis oba economic depression. Lwaki? Olw'ensonga nti nno Uganda si yensi eyeetengeredde. Obuyambi bonna bagenda mu maaso n'okuba nga babujja mu mawanga ago ag'ebunaayira. Nkugambye ffe tuli ba parasite eno mu Uganda, buli kimu ne kye tusobola ne kye tuyinza era tukisabiriza kye kituvudde abaddu mawanga gaffe. Era ebaga nti no Africa mawanga matono nnyo agali ku independent. We tuba tulankinga Uganda lye limu eggwanga eritanafuna independent kubanga terina bwetwaze, teryesobola. Toyinza funa bwetwaze nga teweesobola. Ebintu byonna ebyatulankinga okubeera nga tulina okubeera independent byonna byasaanyizibwawo dda. Kati mu bufunze tuli wano twetaaga buyambi. Tulinga abakyali under a colonialist. Tukyali under colonialist. Ekyo olina kimanya. Kakati sajja ne balabye ng'obuyambi buno sente nnyingi jjukira zibakumpanya ezijja nga za buyambi nga za sectors ez'enjawulo ezigenda mu nsawo zaabwe. Kakati ne basalawo ne batuula ne bagamba who is a trouble causer. Bwe bazuula nti no trouble causer ne banokolayo abantu babiri, lawyer Robert Amsterdam ssaako ne Smith, nga balaba nti bano bazadde kalumanywera okubalinnyira ekigere mu mugabo gwabwe. Era tujjukira bulungi lawyer ono ekiwandiiko kyawandiika nga akiwandiikira eggwanga erya Uganda ng'abawadde essaawa mbalewo bale okulaba nga bazzeewo amagye mu ggwanga amagye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. No clarifying documentary ng'eriko ne garanti, document yalina okubeera ng'eri guaranteed, ng'eriko garanti engeri gye bagenda okuwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu obukuumi, bakiralifyinge ku safety ye bweri kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agamba yeekwese olw'ensonga nti tali safe, gavumenti yeetaaga bulamu bwe. Kubanga muhoozi yajja ng'akyogera ng'agamba kati kyasazeewo ayagala n'amufunya Robert Kyagulanyi Ssentamu yiza nga mufu oba nga mulamu. Ezo na statement yazikolanga ku mukutu ogwa Twitter. Kaakati basajja ne bagamba Robert Amsterdam ono, jjukira embeera yonna okubeera recognized mu Uganda, bano bamaze kwogera ku nsonga eno ba senators. Kati ekyazaala kalumanywera Muhoozi Kainerugaba kulumbagana ggwanga lya USA namala n'akansolinga. Naye we yakansolinga senator yamugamba your apology is being rejected, saziddwamu. Era ne babateekako kye bayita Red Cross nga Uganda ze zimu nsi ezigenda okubeera nga zinoonyezezebwako nnyo ne ku buyambi obugiweebwa. Kati bano bwe baakirabye ne bagamba bano ababiri be batuzaalidde kanyumanywera. Era ne bawandiika ekiragiro, ekiwandiiko nga kigamba nti nno Miss Amsterdam their person non grata, tebalina kulinnya kigere kyabwe mu ttaka wano mu Uganda, tubagobye, tebalina kye beetaaza, eggwanga lyaffe terina kye bibeetaaza. Olw'ensonga nti nno batanishinze erinnya ly'eggwanga Uganda, battattanya erinnya lyabwe. Bagezezaako okugamba okudikirayininga ebyenkulaakulanya byabwe, batanishinze eggwanga lyabwe era babadde musaale nnyo okusobola okulaba nga ebyenfuna by'eggwanga bino bigootaana. Ebyenfuna muki? Economically, socially, security issues. Jukira bino byonna tuli ba dependent, tuli ba parasite. Kati balaba nga bisereba bigenda bigwa, tebakyafuna buyambi bugenda kusalikako. Ne basalawo okubanga bavoidinga bano ababiri obutaddamu kulinnya kigere kyabwe mu ttaka lya Uganda. Newankubadde baakikola, bano baasigala bawanda muliro. Ne George Nakulaze lawyer omu
ng'agenda mu maaso n'okuwandika document ng'agitwalamu ICC kuloopa Mwami Yoweri Kaguta Museveni na mutabani we Muhoozi Kainerugaba bakangavule ku bikolobero bye bakoze bye batuusiza ku ggwanga lyattu Uganda. Kati mu kyo bino byonna ebibaawo amawanga gatandika okurecognizinga ne gagamba Uganda is not a comfortable place eri abantu baffe okubeeramu naffe okuinvestingamu. Era ekyali kigenda okuddirira nga Lumbuye w'abagambye kwe kubanga amawanga amanene gatandika okukoma ku bannansi baabwe obutainvestinga mu ggwanga lya Uganda lwa nsonga libadde liteekeddwako Red Cross nti economically liri unstable, security wise teriri stable, embeera si ntebenkevu. Saawa yonna yonna wandibirawo akatabanguko mu ggwanga eryo ebyenfuna ne bigootaana ne wabirawo loosi ey'amaanyi okuva mu erimba investors. Kakati nga Lumbuye wagambye emabegakawo ekifaananyi kye tubadde nakyo mu Uganda nga buli wamu osanga waliwo amagye, wabula ennaku ntono nnyo twalabye ng'amagye gatandika okwemungula mu kibuga Kampala nga bagasengulamu nga ne bano aba LDU tebakyalawuna. Ekyo obadde ojja okyetegereza nga bagezaako okuseega ekifaananyi ekirungi nti Uganda etebenkedde, emirembe mwegiri, naye nga Uganda ekituufu emirembe tegiriimu. Olw'ensonga nti no nawuliddeyo nabo kennyini tebeekakasa, tebanneekakasa n'abaana dde bagenda kuddayo ku masomero. Ebyo byonna byonna bijja bikulaga embeera egenda mu maaso mu ggwanga. Okwekweka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku batadde nabo ku bunkenke nakyo kibongera obutali butebenkevu, kibongera okutya nga beebuuza omuyaayi ono apulaninga kaki. Kakati basenators bano ne Minister of State nga ag'ebweru okwogera ku nsonga eno gaakowola eggwanga lya UK, USA, Germany gagende mu maaso n'okuba nga agatunulira ku nsonga eno eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne Muhoozi Kainerugaba, engeri gye beeyisaamu ne gye batattanyeemu gye bakyoboddemu eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda, era n'okulondoola enkola eya demokrasiya gye bagamba nti nno mweri naye ng'ekituufu mu ggwanga Uganda tebiriimu. Okusinziira ku byava mu kulonda, eggwanga lize liteeka ku Uganda amaaso, era America yavaayo n'egamba do all you are doing but we are watching you. Tukulaba. America nsi superpower. Superpower wegamba nti no tukulaba, kitegeeza amawanga amalala mangi nnyo nago gakutunuulidde, era kye baddako okukola kwe kulaba nga basanctioninga. Twalaba sanctions ezaaluma ku bamu ku government officers aba Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Newankubadde ekyo oyinza okiraba ng'ekitono, naye nagambye nti bakuteekako sanction envumbo nti toddamu kulinnya mu ggwanga lya America, bati bakugidde kugenda mu ggwanga lya America lyokka. Wabula America eba ekumyusizza amawanga kutaddeko Red Cross ku mawanga gonna geekolagana nago. Singa olabikirayo kitegeeza baddembe okukwata ne bakuweereza mu ggwanga erya America n'ovunaanyizibwa okutyoboola etteeka lye baateekako ery'okuwa sanctioninga. Oba omunfuna oli ku Yugi Updates TV kosinzira obbanga otuuliriza. Nagambye eggwe atannatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, abasharinga, abakomentinga, abalikinga. Ekintu kyokka naga kyosobola okukolera video zino oba channel eno kwe kusharinga video n'etambula n'okuwutira banno ne basubscribinga. Nsobola okuba nga tulisiivinga information omukwafu bulungi. Sigenda kubongerayo nnyo, wabula okusinziira ku bintu nga bwe mbiraba bagezaako okusiiga ekifaananyi kya Uganda bakisigira abantu abalala nga bwe kiri, naye ng'ekituufu Uganda eri birala nnyo ku kifaananyi kye basiigira bannansi abalala. So kye kintu kye twagala okulwanako. Uganda yali amata eddemu etemagane. Mbagaliza weekend ennungi, tugenda kuba nga tukomawo
mweraba.